kumulisa wakuna ati kumwana tokusikanya abooluganda mukenyu babuteeko kiyeekiyeko nagenda kifayofayo olwaleero lwasande naye kitafudde mukisa tugenda mulisa nekulyanga kinebanja era nebasa katonda kufaza nsiiki nze nampa omukisa nga bwemanyi sina mirembe wantu bakubitolodewo amagye natoloseyo butolosi era nekati mugendako nzikiriza nziruke kasita omukisa gwa mukama gumanyi tuli mu kulwanirira bino tuli bakozi bafudde bannange kola kujjo tunabulaga bonna netumanyi tunukuzika katonda asobole okutuluma neyanza obwingu bulungi mukadde wange faada mukama bw'atyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero bw'alabise abaddeko mu kyaki ejjinja Kalooli mu bitundu by'e Kawempe ng'agenza okutendereza omukama Katonda ekyewuunyisiza buli muntu nga beebuuza nti omwami ono alimu oluzimuzimu alimu olusambwasambwa kubanga ewuwe tulaba nti amagye buli lukya bagongerawo era ng'olwaleero baataddewo ebimotoka ebipya ebyawukanako ebyo ebibaddewo ne bateekawo ne kamera enkesse okwetooloola ekikomera kye okwongera okwetegereza nti luli yatuddukako n'agenda mu kibuga n'asimba ebitooke yayitawa baataddewo kamera okulaba nti bongera okwetegereza bamanye ekkubo ki lyayitamu eddala bo lye babadde batamanyi erya bulijjo kyewuunyisa nno nti mu kwongerawo amagye n'okuteekawo kamera ate erazeemu abakubi ekimmooni n'agendako mu kyaki ejjinja Kalooli bitundu by'e Kawempe okulaba ng'atendereza ku mukama Katonda we kino kyoleka kinno kiraga obunafu bwa security tulowooze nti security be banafu ennyo oba Bobi Wine ate ye mugezi ennyo okusinga security olw'ensonga y'okuba nti omuntu gwe mwakuumye nga mulowooza mwali mu kikomera kye mugenda okulaba obutambi mumwekanga yayiseemu dda mwebuuza nti security etasobola kukola mulimu gwayo okukuuma omuntu ng'ono oba ate ye mugezigezi nnyo okusinga kuba ebyokwerinda ng'asobola okubatolokako Kyagulanyi Robert Ssentamu asobodde okutuukako ku kyaki olwaleero n'atenderezaako ku mukama Katonda we era n'asabirako eggwanga Uganda okusomoka obuwambi bw'abasajja bano be lirimu n'asaba nti Uganda ebeere ng'enunulwa era abadde ayogerako agambye abantu nti kino kyalimu akikola lwa kulwanirira ggwanga Uganda ayagala alabe nga Uganda yeenunula eva mu mikono gy'abano abasajja y'ensonga lwaki bamutaddeko obusibe obutamuggyibwako nti amagye bwe gayiibwa abakulembeze abalala mu maka gaabwe tewakyaliwo ba byakwerinda wabula ewa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu wo tegaviirawo ddala nga buli lukya babeera bamwongerako bw'atyo bw'asobodde okulabika olunaku olwaleero naye ng'ekintu kino twakirabako n'ewaakano Dr. Kizza Besigye bwe yali ng'akyali mu byobufuzi eby'okuvuganya eby'amaanyi baamulindanga ewaka we ne bamuggalirayo n'amagye bagenda okulaba nga bamwekangira mu kibuga ng'agenze mu ngeri ye gy'aba asobodde n'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ndooza y'enkola y'emu gy'akozesa tulowooze nti ndooza Besigye emu ku magezi butya bwe yatolokanga ku bantu abo naye n'asobola okuyingira ekibuga nga tebamutegedde Lejoli akwembe kumulisa wakuna ati kumwana tokusikanya abooluganda mukenyu babuteeko kiyeekiyeko nagenda kifayofayo olwaleero lwasande naye kitafudde mukisa tugenda mulisa nekulyanga kinebanja era nebasa katonda kufaza nsiiki nze nampa omukisa nga bwemanyi sina mirembe wantu bakubitolodewo amagye natoloseyo butolosi era nekati mugendako nzikiriza nziruke kasita omukisa gwa mukama gumanyi tuli mu kulwanirira bino tuli bakozi bafudde bannange tukola kujjo tunabulaga bonna netumanyi tunukuzika katonda asobole okutuluma neyanza obwingu bulungi mukadde wange faada mukama
Banange nange nsaba